nate nesimye okubeera naawe mukadde kano wetukutuusizaako alipoota y'embeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Akasana kakyagenda maaso n'okwememula mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, era bwe tutunuulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ggwanga lyaffe olwaleero biraga nga obwengula bubadde bwetadde ekikakasa nti akasana kabadde kaakira ddala. Byo ebifaananyi ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa biraga empewo enkalu okuva mu ddungu ery'omu Kalahari nga zoolekedde eggwanga lyaffe, ekireeteddewo enkuba okukendeerera ddala mu ggwanga lyaffe ne kireeta ekyeya kye tulina mu ggwanga. Katunulire ku mbeera y'obudde nga bwe tugisuubira mu biseera eby'okumakya. Tusuubira ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi akasana okukeera okwaka okuggyako ebitundu ebyo ebiri ebuvanjuba w'eggwanga lyaffe awamu n'ebyo ebiriraanye olubalama lw'ennyanja Nalubaale gye tusuubira nti akasana kajja kwaka nga bwe kakubaakubamu. Embeera eno esuubira okukyuka era olw'eggulo tusuubira nti mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe Kabaale ejja kuweereza ddala Celsius 25. Ate yo mu bugwanjuba tusuubira nti ebbugumu lijja kuweza Celsius 30. Byo ebitundu ebyo ebiri mu Karamoja tusuubira ebbugumu okuweza Celsius 31. Olwo ebitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale tusuubira nti nno obudde bujja kubeera bwa mukalu era ng'ebbugumu lijja kuweza Celsius 28. Bwe tutunuulirako ku bibuga ebiri ku ssemazinga wa Africa, Lagos tusuubira namuttikwa w'enkuba ng'alimu n'okubwatuka kw'eggulu. Olwo ebibuga ebirala ebiri ku ssemazinga wa Africa tusuubira nti akasana kajja kwememula era nga yo mu Johannesburg tusuubira ebbugumu erya waggulu okuweza Celsius 18 ekikakasa nti obunnyogovu bukyagenda maaso mu kibuga ekyo. Bwe tutunuulira ku bibuga ebiri emitala w'amayanja Mecca, Beijing ne London tusuubirayo pereketya w'omusana era ng'ogunaayaka mu Mecca gunaazuukusa ne kawekwa eggango nga gujja kuweereza ddala Celsius 45. Yo mu Moscow tusuubirayo oluwandaggirize. Ebyo bye tusobodde okugira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV. N'olunaku lw'enkya tulindirire mu budde bwe bumu okutuusaako embeera y'obudde.